Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Some mothers like really be so reluctant to a point that maid atukanga yamanyi abaana be bonna. Ng'omusajja takyamubuuza bintu bya mwana bibuuza maid. That is very dangerous. Oba wejjeko obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakublessinga nabo. N'obuwa omukazi omulala. Kakati ng'omunenya nti omukozi ya baba wange. Matilda. Tukyagenda maaso. Kitegeera ate munagera abakozi bayaye babbi ono yajjaye bakane bange. Are you sure? Okakasa tewaliwo events za mulidinga kufuna buvumu obwo. That confidence. Okitegeera. Waberawo ebintu ebipushinga abawala nafuna that confidence going ahead to go into your bedroom. Oh. Okitegeera. Kati oba olina okubeera ng'oli very curious. Lwaki maid ono ababwati? Lwaki zino essaawa ababwati? Lwaki zino essaawa? So this is your girl Essie. Wano ku AC Media Uganda. Akubuuza gwe nawe sinzo banga otaba. Thank you so much. Kansubira obulamu bweyagala. Obulamu butambula bulungi. Leero ntudde ng'omugagga. Yali mugagga. Era ndi wano mu compound ye waffe. Ewaka. Nenga mbabuuza ku by the way. Omanyi tuli mu January naye akyanemye okutegeera. Matilda, how are you? Ndabuddamu. How are you? I'm very well. Omusana gwaka bannange. Ale n'enkuba etonnya. Oba wamutetuuka. Ne kati guno. Si gwankuba kati guno gwakwakira ddala paka Febu. Mugenda twokyamu ekimala. Kale singa gwakawo ne guwataaka mu nsawo. Paka buli muntu go. Bana enako ebibozibozi by'abantu. Buli muntu abeera akasente k'akateresa tuwooza nga waddayo wazaayo abaana ku ssomero. N'abatalina baana tuzayo baana ku ssomero. Tuzayo baana ku ssomero. Kale mubeere n'abaana bammwe paka abaana bammwe we banatandika okwekolera babasseemu ssente mulyoke mutandika otukubira fe twabakubira mu Desemba wano katubakubira tetubalaba naye nga Matilda obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi nnyabo obuba buli butya. How is your life? Tebitambula. Ebintu birina otambula tulina bikako otambula. We have to force these things. Birungi bigenda maaso n'ogamba naye banna. Nekale tugende maaso. Matilda, what's up? Nothing much. What's up? Hi beautiful people. Hi beautiful people. Ntwala omukisa okuyisaawo akalango k'abakama bange. Amayinza embeera n'emikono gyange ngiirawo omubiri. Kati namukwano gwange wano yategese trip. Ng'ennaku z'omwezi meka? Ennaku z'omwezi nnya Febu. Egenda kubeera Jinja. Trip mu double decker. Matilda yali yatunnyonnyola nga trip mu double decker. Double decker. Ezo bus eziriko wansi ne waggulu. Paka kuwulira bubi. Eno trip egenda kubeera nga nnya February tujja kuba naku lwa Sunday egenda kubeera Jinja mu mitwalo 5. Waliyo water slides, swimming, disco vibes, nature walk, zip lining, Subaru drifting. Abavuzi ba Subaru bonna mugenda kubeerayo ku mitwalo 5 gyokka. Bajja bapikinga ku Orax petrol station, Lugogo Forest Mall. Saawa emu ey'okumakya. Naye ng'osobola okola bookings zo n'obakubira ku simu 0758 996 131 oba 0703 684 479 Jinja. Kubira omwami abamuyita Fahadi akikuttemu yakirimu mitwalo 5. Omwaka gutandikire mu style tweyagale tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Byonna biganye, relationship ziganye. Obufumba abantu bali ebaka obufumba buganye. Ala okutambula kugaane mitwalo 5 gyokka. Mitwalo 5 gyokka tugiya mwana ice cream. So jatekemo ogende Jinja ate obe nga weeyagala. Matilda, what's up? Nothing much. How you doing? Omulamwa gwa leero naawe nabadde ntambulako awo. Ng'omukyala ngamba nti amaze n'ebbaawe emyaka 5. Naye yali ali awo omwaka ogwokuna alaba like 1 year back ng'alaba omwami waakyuka. Aba ali awo nga balina maid ewaka. Nga maid tebakyamugambako ng'akuba avuma. Maid ne bamugoba ne bateesa n'ebbaawe ne bamugoba. Omwami natandika okusula ebweru. Yagenza okukinoonyerezaako ng'omwami
aliwa maid teyagenda mu kyalo yafunawo awo kumpi kati nga bamala ensonga zaabwe. Omusajja yambuuza n'agamba maid kati ampa emirembe ebintu bitambula. Ye bannange. Ebintu bitambula. N'agamba ye maid. Kale ne mugamba kiva ku kimaid okubbako omusajja. N'agamba maid yali byonna abikola byonna yafumba yalabirira abaana. I'm like okay bambi. Tukusasiddeko nnyo olw'obuzibu obwo. Awo ensinziro manyi wadde ebintu bino bibeera eyo tubiraba nga tulowooza biri wala naye nga bituli wano kumpimpi. Reason abakyala b'ennaku zino tukolamu oyinza obutasobola kwewala maid waka. Sawa ensinziro okubuuza Matilda. Olowooza maid alina kukoma ku kyewaka. First of all tulina kusooka ku understanding why the maid came. Hati azze kulabirira waka. Maid atakima kyewaka. Kati anti waliwo abantu abamu nga maid ye kennyini azze tamanyi kyagenda kukola. Azze kufumba. Azze kufumba waka kati olaba Esther ekintu kya maid oyo. Njagala omukazi yenna ali amanye nti obanga obadde olese omukozi ewakaawo. Tolese musajja, tolese mwana. Olese mukazi munno. Mukazi munno oyo oluusi naawe kyolimu either yali akibaddemu ne kiggwawo oba takibeerangamu ng'ayagala kukola ki? Kutandikira ku kikyo. N'oluusi aninza oba nga tazze neyo idea ey'okuba nti azze kutwala kikyo. Kati n'ekirala olina okumanya nti maid oyo muzadde oluusi ayinayo ku baana oba oluusi babo bagenda oyigirako ki? Okubeera omuzadde kubanga ogenda mulekera abaana alina okwetendeka okitegeera. Maid oyo azze naye nga bwenkugambe nti nno mukazi muno like si mwana muto nti wa myaka 12 si musajja. Olese mukazi muno esinga bononkwata nze Matilda wano ontwale ewuwo nti nkukolera embeere house manager o house help okitegeera. Kati abantu abamu bagenda ne beerabira nti maid eki ekimuyisa maid nti oluusi maybe kale ekisooka gwe mulimo gwe, ekyokubiri gw'omuhirinze gw'omukama we, ekyokusatu mumujje mu kyalo, ekyokuna maybe yetatuuka ku klasi yo like omulaba nga tantuuka ku level zange. Naye ng'ate weerabidde nti maid teyeetaaga bintu bingi nnyo okuba nti agenda kufuna ne looks nga zenkanankana n'ezizo. Ekisookera ddala mugenda mulekera emmere y'emu gye mulya gy'alya. Talwawo kugimuka. Okitegeera? Ate n'ekirala omanye nti ono omusajja gw'olina mu nnyumba musajja ng'abantu abalala. Alaba, yeetegereza, yeegomba. Okitegeera? Ate n'ekirala olina okumanya nti nno maid kisoboka obba nga akola ebintu gwe by'otamanyi na kukolako yadde. Kubanga usually ba maids babeera bali well trained. Eyo gye mubayitira ab'ebyalo simanya yava mu kyalo. Abo baana babatekinga time ne babayigiriza emirimu ne babayigiriza ebintu ne bayiga omusajja bamukwata bata ne lwokwa nti ye kyabatalina nti abatali mu maka ge naye nga everything aba akimanyi. So there is nothing you're going to tell them unless walese kaana kati eri abantu aba hiring obwana obuto buno mu myaka 13 naye olese maid nga ali 24 years and above oyo aba mukazi munno olese mujjawo waka kufumbako naawe. So how do you govern that kind of situation? Oba n'ogimanaginga okitegeera oba olina okumanya nti maid si muganda wo esi. Okitegeera either agenda kubeera wabeere mulungi akume bulungi abaana abo oba agenda kukola ki kutwala ekikyo. You have to be very mindful that that woman is not just a maid, she is a woman like you. Mukazi nga gwe. So kati abantu abakyala abamu bagenda bafuna ba maid abo ne beerabira nti no these are women like us. Balowooza muntu ali awo yakava Masaka oba kitegeera. Kati ogere ku situation eyo gwe baatwalako omusajja we. Nti some ladies wafuna maid they become reluctant. Tagenda kukoleza bbaawe, tagenda musavinga mmere, talina okitegeera. Nze when I still had a maid in the same house as when I stayed with my ex-boyfriend, I never ever allowed my maid to serve my husband food.
nze ngaze Matilda okitegeera emmere gwe yagigaba nze nga newe tuba tukomye nga era the maid knows she doesn't serve my partner food tamuwa mmere tamuwa chai tamuwa kintu kiyitibwa kyakulya nze muwa noba sigwa bifumbi ate kati nsiibawo sisiibawo nkola era nga bwandaba we always had our dinner between 7:30 and 8 nga bwe tuli ekyeggulu era nga newe tuba tuluddeyo nga mbadde siriiwo bannange banninda sawa 4 nga gwalina okuwa bbaawe nze mpa bbange emmere wangi nze manye ebifi byalya kati gwe maid owayigadde ebifi bbange byalya anti ndaba nga bimuteredde ku swaani no like kati eyo comfort abakyala gye beeteekamu notamanyi nti negenda kuleetera repercussions zenzibu ennyo zotagenda kuvaamu ezimenya omutima maid wo talina wabbaawo mmere okitegeera kintu kikulu the maid is not supposed to take food for your husband okitegeera nti gayi wali atudde ku dining maid aje nga asitudde emmere wati ku tray unless banange tekyewalika nti you travelled ate abakyala bamu bakambwe nnyo agamba bbaawe we mba siriwo tolyaka mala kudda naawe ndozawo tibwokola oba kitegeera bwe mba siriiwo ninda lwendi ddanga naawe oddamu okulya omukozi afumbira abaana oba kitegeera bulungi so if I am not home go on don't like let anybody come and work for me my parts that I'm supposed to do ekyo twogedde ku mmere alizo gifumba ate some men even will tell you omukozi tanfumbira ye nga omusajja agenda beera straight forward agambe omukozi tanfumbira mmere ne kati gwe tugambye nti ne kati gwe ayina omwami wo nga kiza maid okumufumbira at least tomuganya musavinga because let me tell you Essie, there is a lot that happens between someone serving food okitegeera agisitula azze nayo ku dining oluusi amufukaamirira gwe tofukamira nafukamira things that make men lose their senses are very small and stupid nga golabanga ebyekisiru naye nga bannange ebyo byamuwangula kumufukamirira nga omuwala waba aleeta emmere afukamira nagimusavinga amuyita daddy nga bannange daddy emmere yino tugireese govenga omuyita kasirye emmere yino tumaze ogisavinga okitegeera ono oba agireeta ne daddy emmere tubadde tumaze ogisavinga kale kanzije okitegeera empulira ne ng'ajja bulungi nnyo ng'agisavinga wali ng'eri steady. Some maids abasajja babalaba nga they do a lot nga amanyi omusajja galaba omukazi gwe yandikozesezza maid yagalina yatetenga like some men olaba abasajja baagala nnyo kulaba nga obonaabona nnyo ku lwabwe. That is their nature. Ayagala nnyo olaba nga mukazi we teyeebaka talya teyeekoze wetya because of them. Kalagagola nga maid abikola. Akubuuza banange obadde tonnaba kunaba ate munange obadde ankutegekera. For them it makes them feel nice. Kati ye wajja. Negwe olwaki obadde anti mune anko obadde anfumba ate abaana. Kati ngosala tandiko gano ebona omukazi angasa ki wano. Nabo oli amusinga. Okitegeera. So these maids are not maids. They are not non-living things. They are women like you. Okay. Okitegeera. We go. Kati oli nga ajja agamba. Kale. Tuli mu women tuli ku mmere. Onfuna bulungi. Emmere agimusavinga afukamidde gwoba oyitadde omitira eri. Oyita linnya lye. Kasiri emmere eyidde. Simaya jangu oli emmere eyo oluusi ali mu study asoma akola oba ali mu bedroom oba they are somewhere seated. Okitegeera bamaids abamu babeera babatendeka ewaabwe nti omwami bwadde ewaka bamuwa ku kyayi. Bamaids abamu kagambe kino Essie banange abali basobola okunjulira. They are maids who teach their women bosses what to do for their husbands. Yeah? Ng'omukazi kakyanga jata wanga gayiwe kyayi nga ava ku mulimu yadde ka juice. Nena afuna maid nga wannaku ezo. Biri. Mukama we lwakomye like
that evening when your husband comes home, no sanga chai ku dining, go you know was a maid. I don't know chai omuteredde wani. You've not seen that before? Omukazi wakana abuza maid. Ono chai omuteredde wani. Ja auntie muna mbadde muteredde anko. Kati dabano anko wafunye sigino. Omukozi ono alimu ne ku magezi kati. Amaino leta kachai nga sikasabi. You get what I mean? Like naye atekatekawo n'akategeka bulungi everything. Some others like really be so reluctant to a point that maid atuuka nga yamanyi abaana be bonna. Ng'omusajja takyamubuuza bintu bya mwana abibuuza maid. That is very dangerous. Oba wejjeeko obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakublessinga nabo n'obuwa omukazi omulala. Kakati ng'omunenya nti omukozi ya baba wange. Matilda. Tukyagenda mu maaso. Kitegeera ate munange abakozi bayaye babbi ono yajjayo baka ne bange. Are you sure? Okakasa tewaliwo events zamulidinga kufuna buvumu obwo. That confidence. Okitegeera. Waberawo ebintu ebipushinga abawala nafuna that confidence going ahead to go into your bedroom. Okitegeera. Kati oba olina okubeera ng'oli very curious. Lwaki maid ono ababwati? Lwaki zino essaawa ababwati? Lwaki zino essaawa? Me, I remember when in my times when I still had a house help. Maid tatula mutebeza fimu tutula n'omwami wange. Not out of maybe oba tumwenyala oba si muntu ngaffe or what. Ng'ayina entebe eyiye. Eyo yeyiyo. Tula wali. Kati go tetumugamba tolaba naffe TV don't sit in the same couches as we sit in. Yiyo yiri. Era nga weri ng'agimanyi. Ne wabali emmere mwatuula respectfully. Ekikopo ng'ayina ekikye. Amanyi kino kya papa. Amanyi kino kya papa, kino kya mama, kino kya baby. Kino kyange. Biri ebiri eri mu gundi mu drawers ne sideboard by'abagenyi. Okitegeera? Like that kind of training, like maid obeera olina omworientinga. Ajja omutuuza wali nga yakayingira ennyumba. Omanyi ekikuleese wano? Ozze wano lwa nsonga tulina abaana. Abaana ogenda kuba obalabirira bwoti. Kati daddy wamugamba nga gwe tonnakomawo. Emmere yasaamu n'amuga kukimanya nti maid tamuwa mmere. Ensi yamugamba nti nowa mpe emmere njagala kwewaka. Daddy aba alina okukimanya kikunyiiza okujja ewaka nga maid yakuservice. Yes, like you have to put your rules. Immediately as a wife, n'ogamba bbaawo, honey, I don't want the maid to serve you anything. That is my job. Ngagatwala yatya. If I'm not around you, wait. Like when I ever going, those are the only times you're helping me as my husband and me as your wife. Okitegeera. Bye bisayo kabyo luli twayogera ku bikyabamye okubeera nga it's the small things that matter a lot. Okitegeera. Nti kati omba siriwo kindly those few days when I am not around. Weerabirireko. At least ziri ennaku ezisinga. Mbeerawo n'enkulabirira. So ezennaku ente nnyo tezigenda kutabbaawo kubanga yetekerako amazzi agookya oba temulina wotahita oba yeeyalira ku buliri those few days. Oba yeegololere ku ngoye ze those few days abasobola okukikola. Okitegeera? Kati abakyala bamu they even go to an extent of giving their maids their men's underwears. Ozooza. Play. Boxers buno. Nakwata maid namugamba ezo boxers. You're giving the maid authority and entitlement over your own marriage. Okitegeera? Maid nobeerawo ne bbaawo nga kakyanga oleeta maid bbaawo takulangako ng'osiika yadde eggi. Ate nga wali ogasiika. Okitegeera? Naga naye omukazi ono talina makulu. Maid yakeera n'atawaana n'asiika magi n'aleeta emigati n'aleeta juice leeta soda njagala caayi abaana be bakaaba gw'omuyita oli omwana ng'akaaba oli nga ye wali obugi. Why are those toys there? Look at that wire. Nga omwami atudde bw'ati akulengera otudde mu katebe kamuga lwaki omwana asika wire? Why is the baby not feeding? G'otudde bw'oti sometimes you're even on your iPhone. Mpulira. Awo maid omuwa entitlement omuwa obuyinza okutwalako buli kimu ekikyo. Okutwalako omusajja. Owuwo. Yajja ewammwe n'akuwasa mu bitiibwa.
goyita maid la bwajja nakola ki namutwala nakuyambirako ddala okitegeera kati people have like women should know that these maids are not here to take care of everything. They're here to assist. Ku mmere katola ekisenge ekisenge like maid talina yingira na kisenge kyo talina nakulingizayo maid alina obeera nga tamanyi na kisenge kyo munda bwe kifaanana gaino tewadde okusiimuula nga yadde okipiipingamu ajinza okujja mu kisenge nakubamu obufaananyi nga yali ku kitanda ekyo okitegeera oluusi no mugambe ojja kusiimulirako ku kisenge ekyo bw'ofulumamu bwoti ng'asooka yeebakako nako ng'asibamu osingiza okumala eddakiika nga 3 okitegeera kitegeera ndi kumulamu eddakiika nga 3 ali mu kisenge kyo alongoosa kiki kyalongoosa ekyo kisenge nze Esther maid tayingira kisenge kyange takinongooseza nze Esther maid tasavinga musajja wange emmere yadde omuweereza ekyokunywa nga wendi awo ntudde unless banange siriiwo si butabeerawo awo watudde okumpi in the whole like I'm out at work I'm out somewhere like I can't have access okay ate nakyo tekisukka ekirala oba kitegeera like maid talina banga alinaana ne bbaawo talina nnyumya na bbaawo oba nnyumya ki what are they talking about olunaku lwe nga we lusiibye kiki kyamubuuza olunaku olusiibye no men have to be part omayize bannange amubuulire nti ab'amazzi bazze ne babanja banange baffe ne badadi baffe baali banjawulo I never in my life ever saw my dad speak to our maids kituufu omusange bali awo ne maid basakata emboozi banange nga banyumya kuki ekikumi mami wange kyakutwala okimanyi aganyaba munyumya ki like there is nothing they have in common kibaleetera kutuula ku mmeeza ne banyumya emboozi unless it's about the kids nti munange anko abaana nti munaye tewaliwo kino like there are those nga wenogamba professional conversation ngeri eri about her job nti anko tetulina kino tetulina kiri tetulina kino tetulina kiri anko omwana ali bwati omwana naye badde ayokya mbadde nsaba mundabire bamuteereko mu ddwaliro like that's the professional conversation as they are on their job oba kitegeera naye tetusuubira kusanga mwamiwo na maid nga baliwo banyumya kazannyo bana akazannyo kaliwo kalaba oba kitegeera akazannyo wakalabye they are not supposed to have such a conversation nga baagala omupiira ng'ate ne maid agwagala omupiira nebanyumya ku mupiira maid talina nze kano Arsenal yakubye manio kagambe there is a home I went to nga the maid even has her own TV wanjima she has her own TV in her own section eri section nga ye ya maid eriyo TV ye eriyo go TV ye bagisasula tebyagamba mbate anko eno TV eri TV teriko sparker eno eriko sparker kandabeko ku wano everything is there like you're not going to have a reason not to bagenda kusanga ku TV eno mu main living room bakubuza ononyeyo ki ewali dad territories zabadde ki okitegeera maid oyina omutraining nga omulaga okoma wano okoma wano from day one from the first minute they enter the house your territory ends here kati ole nyambala enyambala maid wabanga ali wakaawo ekisookera ddala talina kwambala ngoye nnyimpi there are some homes that are too professional that even give them uniforms maid alina okubeera ne uniform ye oba waba talina uniform alina obba ne apron nti eno apron yo aprons ozimanyi ziba mpanvu sometimes buno obuntu obuwanvu babuyita buddira simanya ddela simanya obwo obugoye obuwanvu ebyo ebiteteeyi ebyo ndaba biyinza obeera extreme but omugamba nti waba ayambadde engoye ze zirina obeera decent okitegeera lujjayo bungi figa naye nga luli decent alina okubeera decent maid akusinga figa alina okubanga like tasasamaza tambala bintu bisasamaza not because you don't trust your husband but we walamita wana omusajja babeerayo nga
nga beegomba. Awo wabanga omukozi abadde yeegezezaako okwekuuma mu profession ye nga takoze empisa mbi nga work ethics ze azituukiriza, then abeera bbaawe yaba n'obuzibu. Kibala kivudde ku maid. It is your husband's fault. The maid was decent. The maid had her boundaries. Okitegeera. Kati wabanga kale teyeeyisa bubi nga maid. Naye nga waliyo omusajjawo. Nga omusajjawo nga yatayisa skirt. Ati kati then it's not the maid's problem. Najja nagamba, what do you do? Like there is nothing like you can do. Like bw'obanga otegedde omusajja nga yayagala abawala ng'abo abakuyambako ewaka, then you let them go. Kuba kitegeeza si ye ogenda okukoma ogoba. N'abalala bagenda kujja n'abalala. Ate abalala bakkirize. Abalala bakkirize. Oluusi ono nakuyambye n'agamba banaye anti nsaba kunsonyiwa anko yaŋŋambye bw'ati. Naye nsaba kugenda. There are those maids that are really so genuine and very kind. Ng'ajja kujja gamba si I'm so sorry. Munange omwami wo anti nsaba kunsonyiwa naye munne luli yaŋŋamba ebintu bye sitategeera. Naye munne mbadde nsaba mpeemu ezange nkole ki ngende oteme oba kitegeera. Some of those men even like omukyala ng'olina maid ewaka olina banga spy mbega tobeereyo mu kisenge kwebaka kubulizaako. Nze nafunako maid oyo maid yali asaba bamuyita Viola. Twali mu COVID ndoza nalinga nakawera awo nga nakazaala omwanange. So I had never like had a maid before. Kati maybe nebintu nga tobimanyi ogaba ngenda kukola ntya. So I called my mom. My mom n'ampitana ngamba ina nammwe abaana mmwe abakulidde ku bakozi olinza oba nga tomanyi ng'ejja kumanaginga mukozi ojja musobola. Lumu tuli awo tutudde like my ex was very funny. Yalaba omuwala ono n'aŋŋamba, have you seen Viola? Konze what? Ngoma Viola akanayitika yeesaze nga kampi nnyo like nga it's so short. N'aŋŋamba go you have to talk to your chick. Nga mine tegalimu. N'aŋŋamba you have to talk to that lady. N'aŋŋamba of course like she was my first maid. Kati nga nkyalina yo fright. Njogera naye ntya mugambeko ntya. N'aŋŋamba find a way mugambe ebyo tagenda byambalirawo wano. Biko sibyagala. Kitegeera era nenga ne mugamba Viola you're not going to dress like that in my house. Auntie, I'm sorry. No, you cannot dress like that. I am a married woman. My husband is all over the house all the time. So you can't just be coming in your nightwear. Anyhow, I am a mother. I have a newborn. Clothes that you sleep in can't carry my child. Okitegeera like omuterawo amateeka ge buli mistake gyakola togibuusa maaso omuwoningirawo. Tomulinza. Eri professional ate ng'oli kind tomuvuma tomuvoola tomuyisa maaso. Okay. Omugamba you know what? I don't like that kind of behavior in my home. Okay. Sanity is key. You can't be in your nightwear and then you're carrying my baby. You can't be in your nightwear and then you're here saying you're watching TV with us. Amabere gali no gakusongodde gadde eno neeri. What message are you trying to drive to us? Era saamukozesa bbanga ddene weeks ezo. Yakola ekirala Nalaba nga sigenda sobola. Cause you're new and you're already pulling such stunts. Nagagwe. Era twale magana like we failed each other. Nemugamba you know what? Tugenda kuwayo ku sente ogende mu COVID. Matilda ngoli mukambwe nnyo. You don't joke with I don't take my family for granted when I have it. So akataleke kawo omukyala oyo agenda kukozesa akataleke n'abaami abagala abakozi abakyala okusinga kuba baba mitulina kye tugenda bakolera tobeerawo you're not going to take control over everything. But this one thing that you can control. Omukyala mu akataleke ka. Omukyala za akataleke. Eno topic ino tugigenze kitono tujagikomyawo. Tujagikomyawo next week. Yes. Akataleke ka abakyala. Njagala omaye bw'oba oleeta omukozi ewaka. Oleese mukazi munno. You've brought a fellow woman. You've not brought your dad. You've not brought your mom. You've not brought your sibling. You've brought a woman like you. Atakuinako Luganda yadde akakwate naako. Naakamu.
Okitegeera ate nekirala abakyala bamaizi baffe tubatendeke bye twagala ne bye tutayagala on the word go nga yakayingira ennyumba tanaba nateeka migugu kye mu kisenge gy'asula nga yakatula omutuuza wansi ku mukeeka omugamba excuse me madam this is what I want this is what I don't want okitegeera mulage nti omwami wo si kyakuzanyirwako mulage nti oli mukambwe ennyo bwe kituuka ku mwami wo kubanga abamu bajja n'ebigendererwa nga byakutwala baami b'abannaabwe abo nabo tubalabyeko esi nga byakutwala ngazze kubba kutwala muntu okitegeera kuba abamu baba bafumbirwa nako ng'amanyi eby'obufumbo so you should really be very careful. Yeah. And then another thing, you should really make thorough investigations on where those girls are coming from. Ewaabwe wa omubuuza mpola mpola oyinza obutamuteekawo esimubuuza kamu nakataano ogamba mama nazze wa mujaasi naye wano nga munyumyanyumya mpola mpola mpozi wangamba olina abaana nti siina maid ono olina okumufuula omuntu wo omuntu wo nga bwoyisa oba kazini wo nga zze waka naye just n'omulaga nti no munnange wano wookoma tosukawo wano ebyange mbyagala bwe nti ebyange bino sibyagala bwe bati and also when you get time take time to evaluate them bw'oba ofunye obudde otwala obudde n'oba evaluate nga n'omuyita n'omubuuza n'oyogera naye bw'aba alina areas zatakola bulungi n'omubuuza lwaki wano wakulemye nagamba anti tewannemye ne maybe oba wannemye ebyo ebintu sibimanyi bw'oba tomanyi n'omuyigiriza and another thing don't leave everything to the girls tolekera nnyo omukozi mirimu yali ku baana yali ku kino yafumba emmere gotuma okwoza gotuma okugolola gotuma esaati ya bbawo gy'otalaba okitegeera so when you're home take time to assist them mulage nti n'ogenda muyambako okufumba ku mmere ku lwesande lw'onaabeerawo oba kale emmere owulira tolina nnyo maanyi osobola okamulirako ku juice osobola muyambako ku preparing a breakfast. You can help them be involved. Those are the things that men look at and they go for these girls nga totegedde. Nagamba ndaba ono yandabirira n'okundabirira yese mukazi ng'oli banange n'agenda ate nga teyejjusizza. Etabibeerako. So we should really be very careful. Like maids are not they are not animals. They are human beings. They are women. And they also get married to men like our own men. Okay. Chetuba tubasinza maybe status and class. Naye nga bibeera byebimu. Bonna baba basajja. Ate nga basajja bonna ensi yonna they want to be treated. Ebintu engeri gye tubakwatamu teri different. Bonna baagala mirembe, baagala bafaako, baagala bawa kitiibwa. So maid ono wabimukolera. Bawuliriza. Ng'amutwala ng'amufuula class. Ng'amufuula class ng'amufuulira ddala ng'amukolera business ng'amugulira emmotoka ng'amwekana. Bantu bangi tubalayo ono omuntu bambi omwami eyo mumanyi. Ndeka omukyala bulungi n'afuna omuntu ng'ali awo naye kati tosaana kugamba nti yaliko maid. Okitegeera. So those are the things men do. Yeah, those are the things men do. Ate nga nabo tobanenya these men esinkugambye naye oli tubadde tugana kugamba. When men are getting us to be their women, they have their expectations. They have things that they are looking at that they think you can do for them. The moment you don't do those things, they are going to go out and look out for who can do that. Okitegeera. Mpulira. Kakati bw'abanga yakufuna nga amanyi oli mukyala amanyi okukola emirimu amanyi okulabirira omuntu n'otuuka ewaka n'otabikola bananga abikola gwagenda oku endinga up naye n'onaaba yakuba embaga emirundi 3 agenda gyerabira. Okitegeera. So some women you think because you're wedded owulira omusajja taneza kukuleka bananga agenda kukuleka and it will be very absurd. Ate n'agende n'omuntu oyo g'oyita maid. Golabanga gosinga class. How can he leave me? Abamu muddane yo nemwegamba how could he leave me for a maid? He can. She's a woman like you. You only have different classes. And the classes that you are in, they are not even natural. Ndiye maid class mwabeera tasa kuvaayo nadda kweyo. Asobolera ddala. There are men esibazayo abawala ne basoma. Byakola ebintu. Namuze nasoma namufunira omulimu nabeera ddala ku klasi yo. Byakola ddala ebintu. Okitegeera n'okusinga. So you guys, ladies, let's be very mindful
Yes, we blame our men for so many things, but sometimes it's also our fault. We contribute to these things that these guys do to us. Yeah. So this maid topic is quite huge. We can come back maybe to talk about it. I don't know when. Yeah, so nga tubeera ku Satellite Hotel Kyanja Kisasi Road. Balina hotel rooms ennungi gweyagala okujja n'omulamu come to Kisasi wawo Satellite Hotel. Balina parking yard engazi ate era nga boolezaawo n'emmotoka. So gwe ngayagala emmotoka y'ebenjoze ng'oli wali onywa kasoda oli wali oya kuca emisana jangu omanyi ogenda n'olekera omuntu emmotoka yo ng'ogitewayo ewaka naabe wali ewandegeya ogenda okuba oli awo olina w'oyenza oli mmengo gwekwanga emmotoka yo ekuyitako n'ogamba yene emmotoka yange oba nedda olwokaana abe yakafiira mu mmotoka y'omugagga so jagala ku Satellite Hotel byonna bibeewo ate nga balina Satellite Health Club gwayagala sauna ayagala steam ayagala gym ate ayagala ne massage jangu wano ku Satellite Hotel ate kabeeyi katono ddala jangu musobola n'okukola ki n'okuteesa osobola okusasula weekly osobola okusasula monthly osobola okusasula buli mwaka osobola okusasula nga okola ki weeyagala ate nga wabaawo discounts naddala nga muli babiri osobola okujja ne mukazi wo osobola okujja ne muganda wo osobola okujja anyone ate nga loba kooki abalungi abakolamu nze mbeera nkibagamba nga buli kaseera njagala nnyo omwami nga yakolamu sibakoki bali wano yes abasobola okutendeka abasobola okugamba kola kino ne bakokinga mu mbeera za gym n'ebirala byangwana ku Satellite Health Club enamba zaabwe ziri awo yes mbeera esi wano ku Talk with Esi tubeera ne Matilda nga tuba twatwala mu kiboozi kibanga kiboozi ne mbamu ebyokuyiga biba bingi so tuba twagala tubeere nga tubasanyusa so that mubeerawo naye nga maaso tugenda kukola kiboozi extra Matilda tujja kuba tukyazamu ba celebrity ab'enjawulo nga tuba nabo wano ku pano ne batubulira nabo ku birowoozo byabwe okitegeera tomanya ate tuba tugabe n'abaselebu bokka naawe wennyini omuntu ng'otuwagira ng'otulaba osobola tukwira kasimu noga you know what njagala kutulako ku pano eyo nga kuliko Matilda yes she was extra kijja kubeerawo buli mwezi so we are planning more however gwe ng'oli mpya kweno channel please subscribe to this channel liking commenting sharing okitegeera so that buli video ejja okitegeera ekirala twangala gamba tusaddamu bambi bambi temusalamu bituvumya byokka musalamu n'ebituwaanya negoli asalamu kati niwe kati omuntu nakuvuma tamanyi gye watandikidde tamanyi gye wasembedde naye nakubuukira obubuukizi however we love you so much Brian yabadde ku camera we meet next time we love you all bye